Eno ye program yo ensulo eyencha 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Kulamusiza mu linnya lya Mukama waffe gwe muganda wange mwannyinaze. Akedde enchene ya leero balaza nga lumu omwezi mujja omwezi ogwa Augusto. Nebaza Mukama Katonda atusobozesezza okuyingira lunaku olujja. Nja kulekera okujjukiza kukungubaga agamba essula 3 agamba nti kibadde kisa kya Mukama ekibe ekijja buli lunaku ffe obutakola ki obutamalibwawo. Kati bw'olabanga oli mulamu weesuneko ogaye nti Mukama yeebazibwe kubanga waliwo abatasobodde kulaba lunaku luno olujja. Amannya agange nga bulijjo nze ziwa Eria nsiŋŋaanibwa era nsinziriza mu kanisa ya Seventh Day Adventist esiŋŋaanibwawo e Makerere ng'oyolekedde ovudde kwa Agakaani oyolekedde akasozi Ssettendekero Makerere naye awo makkati awali LDC eri ku mukono ogwa kkono ekitebe ekyo Seventh Day mu Uganda kiri ku mukono ogwa ddyo era ekkanisa mwe nsinziriza awo bwe gisiŋŋaana. Nja kusanyuka nnyo bw'ononneeyanjulira nti wandabye ku lutimbe lwa 3 ABN television nti era ekyo ekikuleese okusinza. Mukama akumpere omukisa. Enchene ya leero ndi mu luwummula. Ndi mu luwummula oba gwe oli mu luwummula simanyi naye nze ntandise oluki oluwummula. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu. Tugenda kwogera ku kuwummula. Nkwebaza nti ebiseera nga byo bituwadde okuwummuzaamu ebirowoozo. Kkirizayo Mukama bye tugenda okugabana bikola amakulu mu bulamu bwaffe era nnyamba Mukama ne bannange tuleme okusigala kyekimu. Tujjukize obuvunaanyizibwa bwe tulina gy'oli era tukuweereze mu ngeri esingako obulungi. Tuwa Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamye mu by'okuyiga nneme okwogera ebyange Mukama naye njogera omwoyo by'anaaba mpadde bannange basobole okutegeera ekyo ky'oyagala. Kwe kusaba kwange kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mu kuwummula ndi mu luwummula. Zabbuli y'Ekikumi-45 olunya olwokubiri agamba buli lunaku naakwebazanga era n'atenderezanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Agambye atya? Buli lunaku naakwebazanga era n'atenderezanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Mu biseera bwe bityo buli mwaka abantu mu nsi ezimu baba bagenze mu kuwummula. Mu Uganda wano okuwummula tekibakolera teriyo kuwummula kuli awo. Oli bw'awummulamuuko nze mu Seventh Day mpumula ku Sabbiiti. Bwe lukeera ku Sunday nze ne ntandika kakkalabya. Ate nziramu kuwummula ku Friday akawungeezi. Naye bannaffe abo balina sizoni ennya mu mwaka obutiti naki mu Lungereza baziyita summer n'obeera ne winter n'obeera ne autumn n'obeera ne spring. Bo balina nnya. Ennya kumpi ebbiri ku zonna ziba kumpi bunnyogovu. Awala ne babeera nga bakutte balabye ne ku muzira. Naye ebiseera ebisinga bawummula mu biseera eby'ebbugumu oba ebya summer. Kale ebiseera bwe biti bibeera biseera byendimu ebyokukola ki ebyokuwummula era mu biseera ebyokuwummula abantu bakyaliragana n'asalawo nti ngenda ndabe ku mikwano gyange oba bali mu ggwanga ki oba wange ndeka eyo. Abalala bagenda ne basanyukirako mu butonde bwa Katonda. Ngenda okulaba abazungu bazze bagaba bagenze kulaba ku mazike, bagenze kulaba ku mpologoma, balabe, abalala bagenze mu bifo eri ebinyonyi. Kale nno nga bagezaako okudda obujja nga tebannaba kudda mu ssomero oba ku mirimu. Kale nno mu mbeera efaanana bw'etyo omulundi gumu ku kkanisa emu waliwo akapande mu biseera ebyokuwummula
waliwo akapande akaali kasoma bwe kati wayise ne bayibuli yo ng'ojja mu luwummula luno oba bayibuli yo yawummuddeko ng'ogenda mu luwummula tume oba munfunye wayise ne bayibuli yo ng'ogenda mu luwummula oba bayibuli yo ye yawummudde ng'ogenda mu luwummula. Njagala okutegeeza kyangu nnyo era mirundi mingi twesiŋŋaana nga tuli mu mbeera nga tetutudde kubanga ensi etutwalaganya kino kyetaago omulimu guno gukutwala nga tolinaawo nakadde kali awo ku ofisa buli kimu kikola kikutwala kikwetaaga. Era ebiseera ebifaanana bwe bityo weesiŋŋaana ebintu ebikulu mu bulamu obwo obikoze eki obigenda obisindikiriza obinyigiriza ne biva mu nteekateeka y'obulamu obwo. Naye Dawudi teyakirowooza nako n'omulundi n'ogumu nti ajja kubeera n'ekiseera nga takola n'olunaku ne lukya nti nga talina kiseera kyafisiza kusaba. Ekyo teyakirowooza nako. Kyavudde agamba nti buli lunaku olunya olwokubiri Zabbuli 145 buli lunaku naakwebazanga. Abamu ku ffe oyinza n'okumala ennaku ne wiiki nga tewasabyeko nojjukira kusaba nga Sunday oba sabbiiti ku Saturday nti waliyo okusaba naye ng'ebiseera bisinga okomawo okooye n'ogwa bugwi ozuukuka opakuka n'odduka n'okwogera obwogezi essaala ng'ogenda okulya ekyemisana. Eyo nayo neekulema kuba enjala ekuluma nnyo n'ovaabira buvaabizi. Naye ono omusajja agambye buli lunaku n'akutenderezanga era n'akwebazanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Ekyo kyali kitundu ku bulamu bwe. Talina kwe yakendeezaako ku biseera bye eby'okubeera ne Katonda mu by'okuyiga. Eby'omwoyo byali kitundu kinene nnyo ku bulamu bwa Dawudi. Njagala okubuuza gwe eby'omwoyo ebyokuyiga eby'omwoyo bikola kitundu kyenkana ki ku bulamu obwo? Buli lunaku olina essaawa 24. Buli lunaku olina essaawa mmeka? 24. Mu ssaawa ezo 24 eby'omwoyo bitwalako bbanga lyenkana ki? Ekyo kyo nkikulekedde gwe weefumitirize mu bulamu obwo. Lwaki Dawudi yali tasobola kubeera mu mbeera? Kubanga Katonda yali amwesiga ng'alabye Katonda bw'atabeera mu bulamu bwe tebusobola kutambula. Kale nno kyava agamba nti buli lunaku nina okubeera n'ekiseera naawe. Era kyenva nkusaba gwe abadde tafissa sinakufissa atabeera na budde na Katonda wo otandike ojja kulaba enjawulo mu bulamu obwo ng'otandise okubeera n'obudde mu bulamu obwo nga bwo obwawudde nga bwakubeera na Katonda wo. Ekintu kimu Sitaani kyakuguseemu n'akifunamu ne diguli bwe mba nnyinza okwogera bwe ntyo kyekyokuyiiya mu myaka ebyasa 6 ebiyise bukyanga ensi eno etondebwawo. Kwe kuyiiya ebintu ebitukola ki? Ebitujja ku mulamwa. Ajja n'ateekawo ekintu gwe abadde alina ekintu kyotaddeko birowoozo byo n'ateekawo kino. Ekyo ne kikujja ku ki? Ku mulamwa. Ebyo byo abiyiiya. Abikola ki? Abiyiiya. Ebyo ng'abiyiiya kukola ki? Kukujja mu kusaba n'okukujja mu ki? Mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Akikoze atya? Bannaye tulina amasimu ebiro bino. Tulina amasimu. Amasimu gayiyiziddwa. Essimu eno seereza teweza na myaka 2. Bwe kiba kinene nnyo seereza ali mu myaka nga 8 oba 10. Naye
seerezo oyo agiddeko ebintu bingi. Omuntu n'alowooza nti bannaye maze emirimu eka kangende mpumuleko, naye agenze n'essimu ye okakkananga ne ku ssimu nakwo asanzeeko emirimu. Bwe gitabanga si mirimu, sitaani omwaletera obuntu obugenda ekiseera ozzeeyo eka mulidde ekyeggulo oba temunaba kulya kyaggulo, bwe musookera okubeerako n'ebyokuyiga mu Bayibuli n'abafamireyo, essimu ng'ejja eyiiya awo. Yasooka TV, kakati TV abantu batono abagibeerako babeera ku masimu gaabwe, kwalabira WhatsApp, kwalabira TikTok, ebyo byonna byonna nga bigenda bikola ki? Bikujja ku mulamwa. Ebyo byonna sitaani abiyiza kukujja ku mulamwa ogw'okubeera n'obudde obw'okukola ki? Obw'okusaba n'okuyiga okuva mu byawandiikibwa. Nze nkirabyeko bwe mbeera ku ssimu okwo nga nina ebyokuyiga ebya Bayibuli byenjiga, oba tonaweza na ddakiika 3 ng'otwo tutandise okutawaya. Naye bw'obeera ku byamawulire oba politics oba buntuntu busanyusa, obeera otunula oyinza n'okubeerako essaawa wazindaba 3. Kakati nno sitaani ono sitaani mu kuyiiya agenze wala, butuufu atusinga amagezi. Oyinza okulowooza nti sitaani oyinza omutebuka, naye ebiseera eby'amabegako mu myaka nga 2 nga intaneti etambula mpola, olina kgenda mu internet cafe, naye kati eri ku mukono gwo bwoti. Akati data ayanguwa, ebintu bitambula mangu. Oyagala kulaba ka video okonako bukonyi, data kwali ng'olaba kantu, naye olinga munaye osooka n'otuulaawo n'olinda email oba ki eggule n'obeeraawo. Naye kati ebintu bikoze eki? Byanguye. Abaana bali ku video game. Ekiseera ekyokusaba omwana gwa mujje musabe ali kuli kyakyo, bw'azannya PlayStation, bw'azannya abazadde mbasaasidde, bw'azannya PlayStation, ekiseera ekyaki ekyokusaba. Naye nga mu ssomero lya Sabbiiti bamuwadde ebyokukola, omuzadde tofudde okulaba naye ga mwana ndeekaanira, kale genda ozannye. Naye ng'ekiseera ekya Katonda ne mu maka tekikola ki? Tekiriiwo. Tukomawo eka ng'oyagala kuwujjalako obujjaleko, naye n'okuwujjala tekubeera kuwujjala. Kiringa bwe nolaba kompyuta eyo, bw'obanga togikozesa ogenda okulaba nga ezzeeko ekizikiza bweti. Kati n'omuntu bw'obanga okooye owujjalamu, okuwujjala muntu alowooza awujjadde ng'akutte essimu, naye obwongo busigala bukola ki? Busigala bukola ku ebyo by'olaba. Kati oba tokoze eki? Towummudde. Obulamu buno bwe tulina obwakookoonyo bulina bitusaba bingi. Era bw'obanga olina by'onookendeeza mu bulamu obwo, ekifo ky'owandisemyeyo okubeerako nti okwatako nti okendeeza ebiseera byakyo, kikiseera ekyokusaba n'okubeera n'ebyokuyiga eby'omwoyo. Eyo tokwatako, kwata walala. Naye bw'otandika okulowooza nti ogenda kukendeeza ku budde bw'oteeka mu by'omwoyo, eyo nsobi. Mu bifo ebirala kendeeza, naye bwe bituuka ku bintu bya Katonda nga bikolagana ne Katonda, nkwegayirira mu Mukama waffe tokola ki? Tobikwatako. Yesu yagamba abayigirizwa be, Yokaana essuula ya 15 olunyiriri lwa 5. Yo wagamba watya? Yokaana essuula ya 15, enjiri ya Yokaana essuula 15 olunyiriri olw'okutaano. Yesu agamba atya? Nze muzabbibu, mwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Kambaddire mu nze muzabbibu, mwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Kakati gwe alowooza nti ngenda kukendeeza ku biseera eby'okubeera eby'omwoyo, kuyiga ebigambo bya Katonda, njagala okukusaasira nti n'obulamu obwo ogenda kwongera okubeera nga obukola ki? Obukendeeza. Bugenda kubanga bukendeera. Kuba agaye nti yeye muzabbibu, bw'osigala nga olina
akakwate sina akakwate nga olina obudde obubeera naye mu byokuyiga eby'omwoyo oba oyongera okukola ki okunywezebwa n'okufuna ebikuliikiriza okukutambuza mu nsi eno enkambwe enzibu ennyo sitaani mweyekalakaasiza. Naye kasita osalako n'okendeeza ebiseera ebyo kiba kitegeeza akugambye mwe matabi. Kati ettabi bw'olisala fabagira ebibala bw'osala ettabi libadde liriko ekibala oba litandikiza okuleeta ekibala n'olisalako n'ekibala ekibaddeko kigenda kukala oba kuvunda. Bwe kiba nga kibadde kimuli ne kiteekerawo okufuna ekiriisa okuva ku muzabbibu gwennyini oba ku muti kwennyini, kiba kitegeeza nti ekimuli ekyo kigenda kuvaamu kibala era ettabi eryo terigenda kukola kikubala kubanga livudde awava ekiriisa. Kakati naawe bw'onookendeeza mpolampola okendeeza kakkananga eby'omwoyo bigobedde ddala mu bulamu obwo, kitegeeza n'obulamu obwo obw'ekikristaayo tebugenda kubala bibala. Naye ng'ate omukristaayo asuubirwa okubala ebibala eby'omwoyo. Ebibala eby'omwoyo bye biriwa? Kambibalage Bagalatiya ssuula 5. Ebyo by'osobola bibala nga Kristo obulamu bwo bukwataganye ne Kristo. Abagalatiya ssuula 5 agambye atya? Kankutandike okulaga n'ebibala eby'omubiri. Naye bwe mulungamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka, naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okusalamu emitima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Kakati bwe weeyawula ku Yesu Kristo, ebyo ebibala ebiva mu ggwe, ojja kuba muyombi, obusungu tebuggwa ku ggwe, oli mutamiivu, bwe bwenzi, obukaba n'obulogo ogenda bukola ki? Ojja butandika kubanga weeyawudde. Ettabi lyeyawudde ku muki? Ku muzabbibu. Naye njagadde kusoma okulaga bw'oba weeyawudde ku Kristo byogenda okutandika okulabikiramu. Bw'ogamba oli mu Kristaayo weeyawudde ku Kristo, bwe bwenzi bugenda okutandika kwe kuyomba, kukyawagana ne banno kubanga weeyawudde ku Kristo. Naye ebibala ebyoyo nga anyweredde mu Kristo, alina obudde okubeera ne Kristo. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Bagalatiya ssuula 5 bw'onoosoma okuva ku lunyiriri lw'19 kutuuka ku 23 ojja kulaba w'oli gw'alina ebiseera ne Yesu. Weetegereze nti enjawulo weeri. Naawe eyeyawudde kubeera n'ebyokuyiga ne Yesu ojja kulaba enjawulo bwa weekola ki? Bwa woogwa. Kimanyi oba munfunye bulungi. Kale nno ekibuuzo kyabadde nti oli mu luwummula. Bayibuli yo oba ebyokuyiga eby'omwoyo byagenze wayise nabyo okugenda mu luwummula olwo lw'ogenzeeko, obirina mu buli lunaku mu bulamu bwo, oba bye byagenze mu kuwummula. Kale nno okuwummula kirungi eri omubiri n'omwoyo, kikulu nnyo. Era bw'oba weetegereza gwegezaako kubeera nga obadde okola okumala ennaku 2 nga teweebakamu. Bw'oba nga ovuga emmotoka manya gwe ogenda okuleeta obubenje ku kkubo. Ate bw'onoogaana n'oyingira olunaku olwokusatu, omubiri gwo gujja kugamba bugambi nti taata ssebo nze wano wenkomye, okinaavaamu tojja nakusituka. Era ojja kumalayo essaawa ezo z'olina okuba nga oli mu tulo. Olwo omubiri gulyoke guddemu gukole ki? Gukole, kubanga omubiri kigugwanira okukola ki? Okuwummula. Si kibi.
naye bwe bagamba nti wummulako twalofuna obudde owummuleko kyobala abantu babawa liivu ku mirimu naye bakuwa liivu ku mulimu tekitegeeza nti ate ogenda okole ebitasaana bwe bakuwa liivu tekitegeeza nti okole ebitasaana era bw'obanga ofunye okuwummula kuno kitegeeza nti ate ne Yesu mweyawuleko kale bwe tubeera nga Dawudi tujja kukola ki tujja kutendereza Mukama Katonda era tujja musinza emirembe n'emirembe kyenva nkusaba muganda wange mwanyinaze beera n'obudde buli lunaku oba ogenze wayita n'ebyokuyiga eby'omwoyo obulamu bwo kye buno abavubaamu ebibala ebirungi naye bw'onoobireka emabega ojja kwesingana nga wenyigidde mu bikolwa eby'obutaliimu ebigenda okuswaza n'okuvumaganyisa obukristaayo n'erinnya lya Katonda. Mukama atusaasire ffenna abadde bakendezza obudde tubwongereko abadde n'obudde twongere okunywerera ku ekyo kye tubadde tukola kubanga kye kituufu kubeera n'obudde n'ebyokuyiga eby'omwoyo. Njagala okwebaza muganda wange mwannyinaze olw'okuba olunaku lwaleero olwa bbalaza osazeewo tutandike n'ekyokuyiga ku nsulo ey'enkya. Nebaza Mukama nti akusobozesezza era njagala okukusaba ebyensi bireme otumalamu naye buli lunaku tuleme kufiisa tubeere n'obudde ne Katonda waffe. Tujja kulaba omukisa era tujja kulaba enjawulo mu bulamu bwaffe n'emirembe egitali gya bulijjo gye tunaaba nagyo. Mukama akumpera omukisa. Katusabe. Mukama mulungi tukwebaza kubanga otwagala. Otulaze engeri gye tusobola okubeera n'obulamu obweyagaza. Tuyambayo Mukama bye tuwulidde enkene ya leero biteekebwe mu nkola mu bulamu bwaffe. Ogulumizibwe otenderezebwe era erinnya lyo liweebwe ekitiibwa okuyita mu bikolwa n'ebigambo byaffe mu lunaku n'olwaleero okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.